mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle amanya nze sigaba mu Rashid 07095552 namba joyita kongo yagala okujjanjaba obulwadde bwa ulcers pressure omugejjo sukaali nammwe abaami akusaidiyo ekisenge ate butambulira ddala bulungi. Katika akati amawulire agavaayo galaganga Abitex wagenze maaso n'okubanga ateebwa ku kalo ka kooti akabukadde bubiri bagenze maaso n'okubeera nga bamweyimirira bukadde bubiri obwa buliwo ate era bukadde 20 ezitali za buliwo ne MC amanyikiddwa nga Juko Elias naye bagenze maaso n'okubanga bamuta Juko Francis naye bamutadde agenda kubeera nga akomawo naku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokubiri bongera okwewozaako. Katika akati okubanga bateereddwa okwoza nga bava bweru tekitegeeza nti nno emisango giweddewo. Emisango gikyaliwo kubanga luli erijali emisango 9 leero bagenze maaso n'okubanga bamwongerako emisango 4 kitegeeza awezezza emisango 13 akyalina okwoza ne balaba oba asinga oba gimuka muvi. Jukira omisango no gyavunaanibwa kwe kuba nti abantu ababeera ddala 10 bagenda maaso n'okuba nga bafiira awo ku Freedom City nga 3 lutwali tuyingira omwaka. Kale bagenze maaso n'okuba nga beeyimirira Abitex kuliko Musa Kavuma oba twandiyise Keti, kuliko Juma Balunywa onono naye promoter ne kubeerako ne Yuda Asebwadda. Abagenze maaso n'okuba nga beeyimirira Juko kuliko baganda be Lawrence Junju, Richard Agoloba ne Reste na Chimbugwe. Kati lawyer wa Abitex amanyikiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago nageze maaso n'okuba nga agamba nti abantu be bavunaanyizibwa ate era balina families balina okulabirira n'olwekyo okubeera mu kkomera nga n'obujulizi tebunnaba kubeera nga bukuŋŋaanyizibwa obalaga nti nno bazza omusango nga tebuliwo baali badde ati siko bayimbulwa. Era n'asaba kooti egende maaso n'okuba nga ebayimbula bajja kubeera nga bawoza nga bava bweru wa kooti era omulamuzi n'ekyagenze maaso n'okubeera nga akkiriza. Kati omuwaabi wa gavumenti amanyikiddwa nga Karo Opia onono naye alaga nti mbutuufu omulamuzi kyasazeewo si kituufu. Bano baali badde basigalayo mu kkomera nga bagenda maaso n'okuba nga banoonyereza ebisingako ku musango ogwo. Munnange Abitex yavuddeyo naye ng'akyewera agamba nti ye yali badde tavunaanibwa yekka wabula ne nannyini kifo ne nannyini kizimbe amanyikiddwa nga Assebalamu naye ate siko baali badde bamuyita ne bamuteekako ku bunnyogoga oba empingu naye agamba baamumma ebisumuluzo by'emiryango emirala ate kati bavunaana ye nti ye yaggulawo akalyanga akatono abantu ne beenyiga ekyabaviirako 10 okukirira ekaganga. Mu mbeera bwetyo omuyimbi Spice Diana ekivulu kye kya Lwakutaano oluneeno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini kati amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirala amanyikiddwa nga Luko Wesigire ageze maaso n'okuba nga ategeeza nti ono mu kivulu kye tebagenda kuba nga bakkiriza abaana abato. Abaana abato tebagenda kukkirizibwa era n'abagamba nti abantu mwena abakulu abapulaninga okujja mu kivulu kya Spice Diana n'abaana abato musale amagezi mufune we mubaleka mujje mwekka. Ekyokubiri abayimbi abatambula n'ennamba y'abantu oba abagoberezi naye nga tebakkiriza bakebera nammwe temutawaana mumanye nti bagenda bakebera lwampaka oba sekyo mujja kugaanibwa okuyingira. Gwe buli wajja ng'ozze kuyimba oyina manager oyina promota oyina abakwasi ba sidi n'abalala mulina okukkiriza bakebera. Omutakkiriza bakebera bagenda kubagaana okuyingira. Kale poliisi eraga nti teyagala kikolwa ekyaliwo nga 31 ate kugenda maaso n'okuba nga kikomawo. N'olwekyo ku mulundi guli eri abaana abato be basinga okufiira mu njega eno kati ku luno omulundi bagambye abaana abato basigaleyo ewaka. Mukitegedde bulungi nnyo. Nze Segawa Moreshid.